Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi naye ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala wano, omukyala yambuuzizza ekibuuzo kikino, yambuuzizza ekibuuzo nti singa abanga abadde alina omwami n'amuleka wano e Uganda, omwami ye n'agenda ebweru okukola, omwami n'amalayo emyaka ng'ebiri oba esatu, omwami oyo n'akomawo naye ng'omukyala eyasigalayo ne Uganda n'asalawo ne yeefunirayo omusajja omulala, oba n'afuna mu kaseera ako omwami katabaddeewo n'afunayo omwami mu nsonga ezo nga muzitegeera. Kati ye omukyala abuuza nti singa omusajja ono akomawo, singa omwami we akomawo, asobola okumutegeera nti abadde ayinayo omusajja omulala amwebakako, naddala nga bali mu kikolwa ekyo, asobola okumutegeera bulungi nnyo. Omusajja akutegeera bulungi nnyo nti obadde okola obwenzi. Omusajja singa agenda ebweru, gwe n'osigala wano e Uganda gw'omukazi, omusajja n'amalayo emyaka ng'ebiri oba esatu mu kaseera k'okubeera mu kisenge, mu nsonga ezo nga muzitegeera, asobola okumanya bulungi. Bingi nnyo ebikulaga nti omukyala ono abadde abaliga oba abadde akola obwenzi. Ekisookera ddala, omusajja asobola okukulaba nga jasita kutunuulya butunuulizi, naddala wano nga muli mu buliri, ebiseera ebisinga nga muli mu buliri, asobola okumanya bulungi nnyo nti obadde olina omuntu akwebakako. Ekintu ekirala kw'asobola okulabira nti obadde okola obwenzi, okugaziwa wansi mu bukyala. Asobola okumanya nti omukyala ono mu butuufu nagenda mufunda naye ng'ate mugazi nnyo, nga temaze ebbanga ddene nga simwebakako. Amanya bulungi nnyo nti buno obugazi bw'olimu wansi obadde olina abakwebakako, kuba ye amanya nti omukyala ono namuleka ali bw'ati naye ate kati nkomyewo ate mugazi nnyo. Lwaki? Kati abeera akimanya, namanya nti babadde bakwebakako, ky'oba obeera ng'oli mugazi wansi. Era n'ekyo ensonga eyo nkulu nnyo ey'okwefunza. Omukyala oteekeddwa okwefunza ddala nno, naddala ng'omanyi nti olina omusajja w'abeera bweru anaatera okudda, olina okwefunza nnyo. Ekyo nakyo akutegeera bulungi nnyo. Kati ebiseera ebisinga omwami omugezi, singa amala ebbanga nga takwebaseeko n'addamu okwebakako, asobola okumanya nti omukyala ono bw'ati si bwe yali. Lwaki akyuse? Kati asobola okumanya bulungi nnyo n'amanya kirako omukyala ono abadde akola obwenzi. Kati ebyo byonna gwe omukyala okubiwona ng'obadde olina omusajja w'abeera bweru naye ng'anaatera okudda oba ng'akomyewo, naye ng'olaba embeera zo si nnungi, nga teweetegeera, ng'olaba tolina bwagazi eri gy'ali, omubiri gwe togutegeera, weetaaga okwekyusakyusaamu, kirungi nnyo okikolerewo nga tannaba kudda. Ekyo nkikubulira gwe yabuuzizza ekibuuzo kino, suubira oyinza okuba nga kikuliko. Kyenkusaba, bw'omanyanga nti omusajja wange agenda kudda mu Desemba, tugeze nti akomawo mu Desemba, bala emyezi obale nti gwa 8, gwa 9, gwa 10, 11, 12, tandika okwekolako. Omusajja oyo olina omwesonyiwa nga wabulayo emyezi ng'ena okutuuka mu ogwo omwezi omwami gwajjiramu. Oba okitegeera bulungi nnyo. Kati olina okufuba okulaba ng'omanya nti omwami ono gwe nnina eno e Uganda kamwesonyiwe nga wabulayo emyezi 4. Omanye nti omwezi ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi-n'ogumu, emyezi egyo 4, nga totaddeeko Desemba, emyezi egyo 4 olina ofuba okulaba nga weekolako, olina ofuba okulaba nga wezza obujja, olina ofuba okulaba nga weebuulirire mu mutima gwo, oyogere ogambe nti omwami wange akomawo, naye kiki nnina okukola okunsanga ansange nga ndi bulungi, aleme kundowoolezaamu birowoozo birala. Olina okwebuulirira mu mutima gwo, ekyo nkikubuulira. Ekisooka, omwezi ogwo ogusooka ogw'omunaana, omusajja oyo mwesonyiwe, nga gwakatandika omusajja sooka omwesonyiwe, otandika okuteeka ebirowoozo by'omusajja oyo ali ebweru mu mutima gwo, mu mubiri gwo. Omubiri gwe gutandika omulowooza, gutandika omusuubira, kwegamba omubiri gwo gutandika okubeera nga guwira gumwagala ajja gukwateko. Kijja kuba kirungi nnyo. Ekirala, mu gwennyini omwezi ogw'omunaana, tandikirawo okwefunza. Funa eddagala ennyini eritegeerekeka erigenda okukufunza wansi.
ofunde bulungi era eddagala eryo olina oddikozesa ebbanga eriwererako ddala. Ekyo nkikubuulira. Olwo omusajja ye oyo gw'obadde naye kimanye nti ye oyo omwesonyiye, toyagala nakuddamu kuwulira ku ssimu ye ng'evuga wadde n'omutunulako ye mwesonyiire ddala. Okitegeera? Ogwo omwezi ogw'omunaana ogumaleko nga weekolako, weefunza. Omwezi oguddako ogwo nagwo eroddemu weefunze, obeere nga weebuulirira mu mutima gwo. Kwegamba obeere nga weefaako, ossaako ekyetaagisa wansi bulungi nnyo. Mu mwezi ogwo ogw'omwenda ogwo gwennyini olina ofuba okulaba ng'okyusa ennyambala yo. Ekyo kikulu nnyo, kyusa ennyambala yo mu mwezi ogwo ogw'omwenda. Kyusa ennyambala. Oba obadde oyambala obugoye bumpi, tandika okwambala engoye empanvu, sikaati empanvu. Afazaali n'emunda osobola okuteekamu akagoye akalala, naye ng'osukusaamu akantu konna akalala, osobole okwambala ng'oggumidde wansi. Kuba ekitwala ebiseera ebisinga mu abaana abawala ekibabuza okubeera n'ebbugumo wansi n'obeera ng'onnyogoga. Jjukira omukyala buli w'obeera onnyogoga obeera tonyuma, omusajja tasobola kunyumirwa. Olina ofuba okulaba ng'oyambala engoye empanvu ezikutuukira ddala wansi, osobole okufuna ebbugumo mu magulu, mu bisambi wamu ne munda. Kwegamba nga weefaako, weekolako saaviisi wansi buli kimu ky'osobodde. Kuteekako ttama, kusika, kwefunza kulemereko nnyo. Kwegamba by'osobodde wansi, naye ng'ekyokwefunza kyo kikulu nnyo. Naye bino by'osobodde nabyo ogende nga oteekako nga n'ekirala omutima gwo weekansole nga weebuulirira. Kwegamba weekomyewo eri omwami wo oyo gw'osuubira okujja mu obudde bwonna. Okitegedde? Kati bw'otuuka mu mwezi ogwo ng'okimanyi nti omusajja wo agenda kujja mu Desemba, kati bw'otuuka mu ogwo omwezi tandika okukozesa eddagala erireeta ebbugumo wansi, kuba eddagala gye liri bulungi nnyo. Mu abakyala abannyogoga wansi mukimanye nti eddagala gye liri erikomyawo ebbugumo wansi mu magulu ne munda mu bukyala bwammwe. Kati mu ogwo omwezi ogwa Desemba gwe ndi naawe gwe yabuuzizza, ogwo omwezi gwennyini nga wakatandika, tandika okukozesa eddagala eryo eriteeka ebbugumo wansi, eriwoomesa gye liri bulungi nnyo. Tandika okubeera ng'olitawaaza, olinaaba paka watuuka. Agenda kutuuka ajja kukusanga nga mbutuufu oli mukyala yennyini. Ajja kukusanga ng'ebirowoozo byo byonna biri ku ye, era tajja kutegeera nti waliwo ekibaddewo, olw'ensonga nti ojja kuba weefuddeko. Ekyo nkikubuulira. Okwegamba olina okweggyamu okutya kw'obeera nako kwe kukuleetera okubeera ng'obula obwagazi, n'obeera ng'oli mu kutya buli kaseera nti oba anantegeera, oba anammanya, lwaki yantunuulira nnyo bw'atyo, oba alina kyandabako kyantegeddeko. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'ebyo byonna obyeggyamu, ogenda kutereera bulungi nnyo, omusajja tajja kumanya. Kuba mulimu abasajja nga tebabifaako, naye ate abasajja abamu basirika, n'atakunyeega n'atakugamba kizibu kyakulabyeko, n'asirika. Olaba musajja kukyuka, n'olaba omusajja nga takufaako, kakkana ng'afunyeyo omukazi omulala, n'amuzimbira n'amugulira n'emmotoka nga yakatuuka mu Uganda. Omanya nti omusajja alina kyakulabyeko naye ng'asirise okubuulira. Kati n'olwekyo kikulu nnyo weefeeko, gwe ali mu mbeera bw'etyo, gwe wenna kikulu weefeeko. Gwe ali mu mbeera bw'etyo gye ndi mu kwogerako. Bwekityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange, nsobola okwongera okunnyonnyola ku nsonga ezo ze mbadde njogerako. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. Bwekityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasa mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.